Full figure wuna atabukidde abantu abasekerera kw'osa okuvuma Susan Makula olw'okuba nti no tannazaalira Pastor Rosias Bugingo mwana. Ene Newspark channel webale kuba nti nate ogyekumiddeko mangi genkuletedde akkiriza tubeere nga atugakuwa. Tutandikidde mu lutalo olukyagendera ddala mu maaso wakati wa Teddy Bugingo, Pastor Rosias Bugingo kw'ossa ne Susan Makula. Ye full figure yasalawo akuba nti nate olutalo luno alulwana kakati avuddeyo n'abeera nga atabukira abantu abali mu kusekerera Susan Makula olw'okuba nti no tannabakuba nti no azaalira Pastor Rosias Bugingo. Agambye nti no Susan Makula tannayagala bwagazi naye baba basobola n'okuba nti no munnange bamukubamu abalongo b'olubuto lw'abalongo oba abaana bana oba abaana bataano n'abeera nga asobola okuzaala. Bw'atyo munnange full figure bw'avuddeyo n'agamba era munnange wano waviiriddeyo n'addamu n'atuwa amawulire agali eri ge yatuwa ng'atugamba nti Susan Makula ali lubuto ebyayombya Pastor Bugingo. Kaakati no ne ku mulundi guno avudde nayo kagamba nti yemmwe abaseka mukimanyi nti no Susan Makula ali lubuto. Bw'atyo bw'atugambye mbu Susan Makula ali lubuto oyinza okulowooza nti no munnange tukedde kuba nti no tutema mugambo akatambi kaakano. Susan Makula ayina obusobozi obuganda bamuteekamu abalongo ba Bugingo. Oba ntegerekeka? Otegerekeka. Ne wagamba bamuteremu mu America, bamuteremu luddawa, basobola bateekamu. Siba kiri? Bwekiri. Era nsunuulira abasirisu abasaamirira. Nifa Susan Makula alina lubuto. Sibana kibasaamiriza. Era obutamanya bwe bubasamya. Otyo? Susan Makula. Anterere. Ne waba ayagala genda muteekamu balongo. Oba baana bataano basatu omulundi ogwo bamuteekamu n'abazaala nteeka bamusumba. Atali kigaana. Ekyokubiri omusumba gwe twogerako ye trending pastor the whole world. The handsome man. Real spirit man. Musumba ne wagamba nti olunaku lumu asobola okuzaala abaana 10 asobola. Bakazi ab'enjawulo. Yes. Abaffe. Akisobola. Obala okimanyi ekyo? Nkimanyi. Kati abasamire mwasamirire empola abaana si property. Abaana si property. Ebasenga Yesu kitiibwa olwo yagala Bugingo ave ku Yesu kubanga omukazi kubanga abaana alekere Yesu yamutuma kuboereza. Kati kirekawa abantu ab'enjawulo bagenda ddala maaso okubanga ate boogera bagamba abamanyira bobo bamisinga lwaki tewasigalayo eri maka abaana gye bali. Mukwate enjiri nga bwe yali bwe mugitema. Musumba Rosias Bugingo yali abuulira enjiri. Yagamba mbeera awo Susan Makula n'angamba abantu banjogerako abantu bangambye omwana Bugingo alabirira abaana ne sente azitwala ku minisita wa Nakiwala. Bugingo buli week emmotoka gyakama emitwalo 8 gy'amafuta buli week. Oba omukazi avuze kulaga oba watebimukwatako shero eri babalagira banyamafuta buli week awaayo sente zibalisa nezibanywesa. Polira Abasirikale yabasasula oyo ye mubi nnyo eyata Yesu. Subscribing liking lekawo bakabwawo mu comment section era nga tukyali ewa full figure avuddeyo n'alyoka atabukira mu kutabuka akagatto katuuse wa Pastor Kayanja kubanga yali mu kuba nti nate alabirira oba ayambako okubaana bano aba Pastor Bugingo. Full figure avuddeyo n'abeera nga atabukira Pastor Kayanja nabyo katubeere nga tubikuwa. Ugwo kyeki kulaga nti oli mulokole. Nsasa n'abasumba abayita abasumba nga bayimidde n'abaana b'omusajja bamanyi nti bisibe babazaala nga bo bazaala n'abaana ne babalemwa muyimidde n'abaana be mumanyi nti ddala abaana abo tebava mu kasolo kammwe mubeezinzeeko mubeesibyeko mubalese bavola kitaabwe n'omukazi mumwezinzeeko lwaki mumuwasa bamulungi nnyo ndaba alina n'ebyobugagga mumuwase omulungi lwaki adiba musooke kuwasa maama. Nsasa n'omusajja agenda wasa muwala oyo muwala wasa kyegegedde olwaki ate kakati otunuulira family ngeri disorganized kite abaana bali disorganized mama yenyini disorganized wasa ki baba wisanga munyumba ng'omwana amutemyeko obusolo ogenda wawabira wanazaala ki ogenda gamba nazaala mbu kiki nsaasira abaana abalenzi abawasa ng'oyo muwasa mutwalewa ekyokubiri bazaalazaala dda bo tebalina baana be bazaala lwaki bali mu maka ge bazaalamu abasajja gye bazaala si bazadde. Nze njagala okubategeeza Bayibuli egamba kyosiga kyokungula. Babisiga bajja bikunga ekyungi bazadde abaana. N'omukazi alina n'omwana ow'obulenzi. No problem. Ekyokubiri
njagala okubategeeza ndaba ekintu kye mwogera ku Suzan Makula. Yes, wabale kuba ntino munnange weekuumidde ku News Spark channel. Ng'enkola yaffe bweri tukkirize tubeere ng'ate tutumira ku bantu bano wammanga naawe osobola oteeka obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera ng'ate tukutumira. Tutandise ne mukwano gwaffe ayitibwa Nantale Kulthum. Webale kuba ntino kwoli Janati ogamba otya Chempala. Webale kuba ntinate kwoli twagala okubeera nga tubuuzaako ku Idi Mubarak. Waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Sheila. Tuyina mukwano gwaffe omulala munanga ayitibwa Nankuke Esther. Tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Nabirye Justin. Tuyina mukwano gwaffe ayitibwa Namulindwa Prosi. Abo nno betusobodde okuba nti nate tukoonako essaawa zino. Tukkirize tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala. Omukyala wuuna atabuse agambye nti bannange atabuse lwakuba nti n'omusajja tamuwa buyambi. Ate omusajja ono munnange nga wanuupu nnyo okitegeera. Kale katubeere nga tukuwa omukyala ono abeeko kyayogera. Abasajja ba Bujinga abatalabirira abaana be bano ono Bujingo nnambe ne Bujingo wandibadde oweerera abaana bo. Wakeeranga wano n'oŋŋamba sikuwulira sembe zeenu naye abaana n'obandekera Bujingo oli mubi nnyo. Abasajja ba Bujinga abatalabirira abaana Mukama gwoba obabonereza. Waliwo ekirawo wangamba oyagala akabuzi ne nkugamba akabuzi kali waka wa maama kumakya nakeera kaleeta ne nkakuwa akabuzi ako nakajja ku kikondo we baali bakasibye. Bujingo ndekedde abaana ne Mukama akulaba. Kati oyagala omwana wange ku graduation ojje otuule mu maaso. Bujingo okoze bubi mwe bonna balina abasajja ba Bujinga abatalabirira abaana musookere kwono owange mulabe. Yandekera abaana bana tewali gwalabirira wadde okugulira emmere wadde ekitabo. Bujingo oli mubi nnyo. Mwana wa siriyafo bansaba registration esinza okunnuma musajja wa Nuupu mu Mulengere. Lwaki mwerimbika mu Nuupu nga temusaba kulabirira abaana bano? Munyambe Bujingo wuuyo talabirira abaana kyokka ng'ali mu Nuupu. Tweyongerayo Debbie Wuuna akyagenda mu maaso n'okuba nti no ayabya Mr. Luzi Sarah Nalabye. Kaakati munnange ono avuddeyo n'alyoka agamba nti no Mr. Luzi azaalazaala era alina abakazi abawera naye mbu munnange abakazi baafuna balina okuba n'erinnya okitegeera nno lwaki tetumukuwa. Bangi bavuddeyo ne balyoka bagamba nti Debbie mbu bo bali erimukozesa. Bwe batyo bavuddeyo ne balyoka bagambye nti Debbie mukozesa abuba naye katubeere nga tukuwa akatambike. Jensembyewo okulaba nga Sarah wabaawe juzi babitusi we baali. I think it was this, if it's not actually last month in the was, if not this month, that was omukolo gwe. I think yalimbaga. Then waliwo ogwasooka ndowooza musajja we bamuweera omutwalo gwa dola bwe tukitegeeza that was in May around there. Kakati oyagala kuŋŋamba mbu Sharon yalina kawere mu January. Yes. Era bw'aba Luzi Abraham ng'owakana nti si gwe taata w'omwana wa Sharon wa Bobby vaayo gambe nti n'owakana nti obutambi. Njabubawa audios nga musajja yennyini azeeyogerera. Luzi abalimba atya mwina because nawe limu kumbayira bakazi kati bakalabako basatu sofa gwe Sharon wa Bobby tulina kati Sarah Manga Dalena nzoyogenda yes Manga Dalena na Masole. Oyonze gwe nabakwata naye ne Luzi na Masole we Kanyanya red handed biwanvu naye nabakwata nyino obudde mbulira obakwatira wali obeera wa nali mbeera luwafu nga tubeera ne Abraham yes nga beera wange n'abaana be nga nze abalabirira ani abeere wani omusajja Luzi Abraham yali abeera wange mu maka gange eruwafu anti kati mwolaba obuzibwe nti social media egenda n'ebalimba ne mu believing ebyo ebintu bya fake life ku social media kati right now Luzi Abraham omuntu gwa flaunting nga mukazi we si yeye kasi yeye okitegeera agenza okukola ogwo omukolo nga Sharon January wemba nnimba bantu like taking action ngenda bawo obujulizi nga ddoboozi lya Luzi Abraham lyennyini oyo omwami nze mumanyi nnyo nze yaŋŋambako okwo ng'alina ebigambo byantuma nvume mukyala mukulu n'embigaana. Mukyala mukulu yani
mama sagala kale mumeshoninga linnya naye mama w'abaana bali bennalabirirako benakuzaako tulina n'omukyalo omukulu ennyo atavana mawulire tasobola vaayo bangi nnyo tebasobola kuvaayo nze kanze nze ndabika oba ndi ki kati bo tebasobola vaayo kubanga olaba kati oli waba kupangisiriza ennyumba akugamba bw'ovaayo sigenda kuwa renti jjukira alina okupangisiza sigenda kulabirira mwana kati nze natuuka ebyo ne mbikoowa ne mugamba nze kisooka sipangisa ne mugamba oba togenda mulabirira lekayo no sipangisa nze ng'ani anzimbira nga ate yabeeranga ewange yeke nyini akyapangisa senga w'abaana Nyamutoolo ngezezzaako kunoonya ku namba zo naye nga sikufuna Honorable nzikiriza akameseji nkakuteere wano abaana abo ba TikToker beweesembereza njagala okukutegeeza nti tebategudde basajja bitooke byebigwa tebayina kiddako bayeeyambeera Honorable Sekawuka kaali kakulumye eyalumwa ku musota ne bwalaba omuguwa agwekanga mbadde nsaba obuuze Ediriisa Musuuza gynecological doctor kye yamukola abo abaana ba TikToker tebazunziza mu ddagala bitooke byebigwa nze nkusaba obengendereze bwe balaba omwami waawo beebiguza ate gwe nga maama si mu bubi saagala nca wano tudde mu kukuwooyawooya nakusirisa nkubuulidde awagenda okuva obuzibu ebyo bitikitooka ebiwale bijuujulu ebijja byebiguza bijja tebireeze mabeere mbadde nsaba bikomewa bweru wa geeti ababaana boosembeza mu nju omuddagalo gwe basomba nkubuulira omusajja ogenda kulaba nga tokyamulaba mbamanyi TikToker yali angobedde omukazi ewange leero bw'ajja nga tali mu mpale mbakubuulira bw'ajja enkeera taba mu kaleega musajja n'alaba nti alina ettutu gwe gwaliko bannange njogere ki ndeke ki ebbaluwa gye nkuteeredde wano ngambadde saagala nnyo zaako essimu nkukubire nkunnyonnyola obubi obuli mu bantu boosembezeewuwo ne makaago abo abaana ba TikToker abo abaana abawala Honorable oyinza okuba wakava mu kyalo eggulu totegeera nnyo bijuujulu by'e Kampala but I warned you nze mbamanyi yes kiriza tubeere nga tweyongerayo Balamu munnange wuuno ataddewo akalango oba aleese akalango oba yeekubidde omulanga eri Mr. Kitaka n'amugamba eyali Bawa Stesha n'amugamba nti yona gyali akomewo abeere nti naate munnange anona Stesha mayanja kubanga omutima mbu ogwa Stesha gukyali wa Kitaka katubeere nga tukuwa Balamu osanga yasinga okubitegeera. Adamu Kungu Radio 4 tuli wano tulanga Mami Kitaka tukusaba oddewa mwanyinaze Stesha mayanja Kitaka musajja mumpi muddugavu ayina eriisa eritunula ennyo ate ayinamu ne ku ssente oba omulabyeko tokuba mukwate bukwaso otegeze Stesha nti Kitaka ali wano sibeera mu nsawo z'abasajja. Fibike wuno munnange bamutabukidde bamugambye akendeeze ebindaazi naye bannange ani amugambye Kabata yavuddeyo nalyo kamugamba n'amugamba nti no ageze nnyo mbwe ageze nnyo ekisusse simanyi oba Kabata kati yafuuse ayogerera omwami wa Fibike ne munnange avuddeyo nalyo kamugamba nti akyuse ku byalya akole ne exercise eziwera kubanga mbu yazaala dda singa kati omubiri gwaddayo naye kati mbu omubiri gwalina akaddiye tubeere nga tubikuwa wayise emyezi efibi kati okuva yazala wayise emyezi waba bakusala busazi kale neegeza kukola fiziko ez'abakazi b'olutindo abakazi mutuuka ekisale mutama abasajja
Iworo olide ebyenda by'enkoko owusa obuugi obulimu amata olirideko ebindazi bino birongido wenodimbu omusajja yakwana akakazi akali akatini akalina akabuto akatini wenogeza akabuto omeza akabasitingo wenobubenda buguddemu bwe tugendako ewa Zari munnange n'omwagalwawe omwagalwawe wuno avuddeyo n'abaako byayogera ate ku relationship yaabwe. Yogeranga mu public buli olukya mumuteekwekanako kyesitazanga temuli bafumbo ffe tuli bafumbo tuli bawoowe tuli bantu bagatte tuli bampeta n'omubaka waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanywegeranga mukyala we Aisha mu lujjudde okulaga abantu nti laavu yakuziba amaaso kyaliwo okay nnyonnyola abantu oba olina okulaga abantu nti omukwano mulungi omukwano kintu kirungi tene buli wokukuta obanga alagamba ekintu kyokola kive ate nga si kive naye omukyalo ono Yakibu Yakibu kuwulire onsanyusa bbayi wange naye waliwo kwe mwafunamu obutakkaanya obujja bubeerawo mu buli maka ate wobeereyo ng'oli eyo ng'olina obufumbo nga mukukyalawo takukayanya temuyomba just no alina gwakayanya omuntu omulala ebbali wobeera nga toyombamu na mukazi wo manya takwagala bangamba nti mwali mwekyayeko n'okwekyawaku n'otuuka n'odduka e South Africa n'okomawo e Uganda n'okiringa n'omuleka ekirungi bagamba sinze naggamba nti gwe kigambibwa mbu kituufu si kituufu just nze kibeerawo tufunamu butakkaanya netubujjawo lwaki temuva ku bbiya because bagamba buli munywa omwenge mutabuka ka whisky kabatabula mwenye kunze ne mukyala wange tekulyanya mwenge weewaawo tubeera mu mabbala n'emikwano egigunywa ne gibeera ku mmeeza kwe tuli naye you'll never find me drunk byagala okudatinga abaana bange mukwate ebyuma ebyokya mubyesonseke ne tugamba mu Katonda kale waawo sometimes nga omanyi abakyala bayitira ina wabawo nayitira nawe nfuna wazi ne bako ne kyemugamba mukyala tekyetaagisa mugamba wabula ekyo okitunuulira olaba nga kyava ku point y'omuzadde okubeera nga abaako kimulume ekikwatagana ku baana be singa makono oli avaayo n'agamba mpangira muwalawo definitely kiba kigenda kikuyisa bubi nti negomba muwala n'agamba ggwe wagenda neyeekwanira omwana nga ye ekyoke naye okuvaayo ayitire mu taata kiba kiweebuula kima kiyisamu omuntu ekitiibwa kisa kya Mukama naye wuuno aliko byayogera ku gavumenti munnange gy'awagira omukolo gwawedde gwembadde mbeeguyako mujje kati ngenda kubavuma bulungi nolaba abatumba tuutu mbu baleese sima penalty highway penalty bino ebintu bireetebwa buli kiseera mwetegereze bulungi abantu abalwanyisa President Museveni internally nga bali munda baleta biprojekiti mwe babbira ssente nga binyiiza bannayuganda mu kiseera kyakalulu omwa boda n'omukuba penalty oba fayini ya mitwalo 8 otegera bulungi mbu omuntu naavuga emmotoka bamukubidde essimu n'akwata essimu n'omukuteko $2 million naye gasajja mubbye eggwanga naye temutegeera penalty ya $2 million ogimanyi mwe mukola ebiguudo ebifu ne mubba ssente z'abawi w'omusolo ne mukola ebiguudo ne biwangala emyezi 9 mwasamire muli temutuleetako busirusiru bwammwe mumuleeta bipenalty President Museveni wina kutegeeza nti olonda baminisita nga beebase and we have ministers and members of parliament abalina makulu olole biminister nga birowooza enkya bigenda kufa tebina makulu oyo gwolaba munnange mu vidiyo eyo agenda kwesimbawo oba ayagala kubeera nti no munnange yeesimbawo naye yakiguddeko oluvannyuma lw'okuba nti no munnange amawulire gamuwandiiseeko mbwaddukidde ku poliisi oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we gwatudde naye awo mbu baafunye obutakkaanya amawulire bwe gatyo bwe gaayogedde kaakati bambi n'avaayo n'alyoka agamba nti ezo ntalo z'abannabyabufuzi abamwesimbyeko abali mu kumuwaayiriza balowooze nti no munnange ye ne mukyala we tebakwatagana oba baafunyemu obutakkaanya mbu baleme kubeera nti nate babalonda katubeere nga tumukwa bambi nga yeewozaako. Tufunye amawulire agatutiisizza okuva obwire nga bali kutukoba ati ng'omukyala yanfumita ekiso twewuunya politics bwali tambula
banga mpe abantu bwene n'amawulire ng'omuntu atayire ku kiso kidwira omusaayi kati abalonzi baifwe ab'enganda ab'emikwano betukola nabo bali tukubira amasimu nga bakuba ati banfumita ekiso weewuunya mpera ngo banfumita ekiso ati omukyala anfumita ekiso era bamugemye era bamusibye kodi nga n'ekiso kidwire kivulu balina omusaayi nendo otolaba amawulire ag'obulimba n'okuba abana byabufuzi bazaane politics ow'ekintu ekikulu abantu beege politics atali wakupaatiika obupaatiike bigambo nakwenda kwonoona bintu kubanga omuntu wayonoona omuntu n'atandika kati bano bamufumita ekiso kakati ko bafumita ekiso gwaliko bawuuno ndiya ati kodi omukyala ika anfumita ekiso n'olwekyo politics ow'ekiyaaye politics ow'okwenda okwonoona amaina abantu wekabakaluka balemye bajje bakola emirimu egindi bwete etambudde abadde mulabi mulungi wabale kwekubira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olaikinga kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi wera